Ekitundu eky'okutaano. Simoni we Sirene Yeetikkirako Yezu Kristu Omusaalaba. Abambowa bwe baalaba Yezu ng'agwa lunye, ne bakwata omusajja Simoni we Sirene, baamuwaliriza okwetikkirako Yezu omusaalaba. Ayi Simoni, leka kunyiiga na kuwalira, naye weetikka omusaalaba gwe bakutisse, kuba gwe gujja okukuviiramu ettendo ennaku zonna. Nga bajjukira erinnya lyo ku lw'okukwatirako Yezu omusaalaba gwe. Omulokozi yakkiriza bw'atyo okubeerwa, naye si lwa bukoowu na kubulwa maanyi. Yagenderera okututegeeza nga bw'asanyukira ababonaabona, naye nga bagatta obulumi bwabwe ku bubwe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe. Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano ne bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama tusaasire, Ayi Mukama tusaasire. Emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatirwe ekisa, agiwa ekiwummulo eky'emirembe. Amiina. Ebiwundu ebya Yezu, Ayi Mariya obyolanga mu myoyo gy'abaana bo. Tukuvuunamira Yezu ne tukuwa ekitiibwa, kubanga wanunula ensi ng'otufiirira ku musaalaba.